taata tugasse wamu amaloboozi ng'abayimbi ba gospel bonna mu ggwanga muno nga tusabira muganda waffe Makona omusuuse omuwonye omutereeze omuwonye ekikanga bwekyo ne bw'anaaba ateredde kireme kubeera nga kimusumbuwa omuleseewo olw'ensonga omuwonyeza olw'ensonga bw'azuukuka ku kitanda ekyo Mukama kaakitegeere era kaazuule ensonga eyo lwaki omuleseewo. Taata tukwebaza tukwebaliza ddala nate tusabira famire ye ne famire ya MBS yonna tugisaba tubasabira Mukama obatereeza emitima obagumye emitima gwagumye emitima gwawonya gwatereeza. Tusaba famire ya NBS ekikanga bwekyo nakyo ekyokuluuzinga baganda baabwe nakyo ku mutima kigende nga kibavaako mpola mpola. Bayinza obutabeerabira naye ennaku ku mutima ebaliko Mukama gwajjawo ennaku gwayamba gwatereeza buli omu. Mukama tukusaba okutunule mu nsonga ya Makona ku kitanda awo waali atereerere ddala awonere ddala addemu adde akuweereze nga bw'abadde akuweereza. Taata tukwebaza kubanga bwe tusaba mu linnya lyo buli kimu okiwulira era buli kimu okiteeka mu nkola. Tukwebaza nti byonna bigenda kukolebwa. Tukwebaza olw'obulamu bwe era tusiimira ddala byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu na buli yenna ali wano agambe amiina. Balema kubeera bulungi. Amiina. Ne tuvuga ekiro ekyo ssaawa nga 10 paka ekisubi mu ddwaliro ne tusanga muganda waffe ng'embeera gy'alimu mu butuufu nga nzibu nnyo ng'ennyinde yatise omusaayi gumuva mu matu. Namutunulako bwe nti ebigambo ne bimbula ne nvaayo Damasco n'asembera teyayogera kigambo kyonna. Ogwo gwe mutima gwa Damasco. N'amukwata ku mukono n'atandika okusaba essaala. Abayimbako katono naye oyimbira ddala luggweyo. Owaayo. Mukama yebazibwe. Amina President Lanek. Mukama yebazibwe mentor. Yes, n'abannamawulire mwenna abali wano mbassaamu nnyo ekitiibwa. Soko Jono. Sibeerangako ku press conference ne president munnange. Anti omu president kitiibwa ate nga president. Sibeerangako mu kifo kyekimu ne president King Wesley. Lanek. Ne King of Radio. Omu president linnya ate omulala president title eyamuweebwa banne. Nedda ssebo nze nasindikibwa Katonda kujja kulembera abayimbi ba gospel. Era erinnya President Lanek. Kakati ono ye president wa Federation of Gospel Artists Uganda, nze president w'abayimbi ba gospel mu ggwanga lya Uganda. Enjawulo weeri. Nze sirondebwa seesimbawo ate sivaako ansobola ajje ku mulamwa. Zivaako basobola okujja. Gwe bakujjako. Amiina. All right. Eyo record esoose okukutuka ate ekutukidde wano ku press conference ya Damasco Sesanga. Kiyingidde mu byafaayo. Simanyi oba Damasco waali ya waali naye Damasco soko gye wano. Damasco agenda kujja. Kasoka jeko wano. Okay. President Zemo yise. Yes. President owerinnya. Yes. Ole tawa sasage. Kakati twali ku TikTok live. Chiro. No, twali ku Supremacy. Jakolera rehearsal Damasco. Najja nambuzaako nange ne mubuzaako ne tuwaya mukaawo twali ne Makona. Sawa nga 8 nga nzizeyo waka ne musanga nga musajja watu ali ku TikTok live sabo buwagizi table tickets na bintu ebyo yabeerako nnyo no ku live nange kusawa nga 9 nange ne joininga live. Helen Mentor ekirungi waali najja ku TikTok live eyo. Helen Mentor we yajja ku TikTok live eyo n'atugamba ekyali kituuseewo akabenje akamakona.
menta ne mukubira essimu ne mugamba menta byoyogera obikakasa. Menta n'angamba Lanek bangambye omwami gwe bayita Kasirye afudde, ne mugamba nti oyo Badru, n'angamba nedda saagala kulooza nti Badru, ne mugamba kale n'avaako ku ssimu. Nenkubira Damasco ne mugamba Damasco njogeddeko ne Nobat Events, njogeddeko ne Dero Events, Dero Promotions, ne bangamba nti baganda baffe bakoze ki bafudde. Damasco n'angamba ye nange mbadde njogera ne Sandra Lian wano naye njagala genda mu ddwaliro. Ne mugamba obeera wa? N'angamba mbeera na Luvule. Ne mugamba kanzije nkunone tugende mu ddwaliro. Nenzija ne nona Damasco ne tuvuga ekiro ekyo ssaawa nga 10 paka ekisubi mu ddwaliro. Ne tusanga muganda waffe ng'embeera gy'alimu mu butuufu nga nzibu nnyo, ng'ennyinde yatise, omusaayi gumuva mu matu. Namutunulako bwe nti ebigambo ne bimbula. Ne nvaayo. Damasco n'asembera, teyayogera kigambo kyonna. Ogwo gwe mutima gwa Damasco. N'amukwata ku mukono n'atandika okusaba essaala. Eyo video gye mulaba trending nga yali simu yange, nze nali recordinga gye nakwata. Bwe twavaayo ne tusimbula mu ambulance nga bamukoze transfer paka ku Case Clinic, era natuula ne Damasco mu motoka ne tuvuga paka ku Case Clinic. Njagala kwebaza nnyo Mukama olw'omutima ogwo Damasco gwalina eri baganda be. Batugambye twogere buli omu kyamanyi ku Damasco, ebyo bye bimu ku byemmanyi ku musajja wa Katonda ono. Nkuba omulanga eri bakitaffe mu mwoyo, nkuba omulanga eri abalokole, nkuba omulanga eri abantu bonna abanyumirwa gospel music. Bambi mutuyambe temutukola kakalifa aganaga. Mbegayiridde tumukole ekyaŋŋoma. Mbayita mwenna yonna gye muli mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, mujje tusapootinge Damasco Ssesanga ku Ndere Center ennaku z'omwezi nga 14. Guno omwezi gwennyini ye Friday eno. Mulokole tosigalayo waka. Emyaka mingi tukuba omulanga, mwebale nnyo. Mwawagira Pastor Wilson Bugembe, mwawagidde Joseph Ngoma, kati ku luno mujje tuwagire Damasco Ssesanga. Era nange Damasco ngenda muwagirayo n'emmeeza emu ey'emiliyoni. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Sente zimbere mu kamera. Zitambudde nazo. Ngenda zikuwa. Otonesiga. Kubadde nga tonesiga. N'abagenda okunyambako okubanja. Ngenda zikuwa. Ate ojaziteeka mu kamera. Banange tweyanza nnyo. Thank you so much Wako ne ba media personalities mwenna mwebale kwagala gospel music. Bless up.